Kadama TV. Ensonga y'omusaala ekwata ku buli muntu yenna, n'ensonga ey'okwongeza omusaala ekwata ku buli Kadaama yenna. Tewali Kadaama ali awo agamba nti ye teyali yagadde babeere nga bamwongeza ku ssente. Ne bwe kibeera bwe kityo nti buli muntu agamba nti balitwongeza ku ssente, ne tuvaayo ne tukaabirira gavumenti ne tugamba gavumenti muteekeewo enkola empya babeere nga batwongeza ku ssente. Gavumenti n'ebeera nga ebbanga lino ebadde tennasobola kubeera nga eyongezebwa ssente olw'ensonga ez'enjawulo, olw'ensonga gavumenti oluusi zeegamba bakadaama oba bakadaama ze batakkiriziganya nazo, bo bagamba nti kyangu nnyo okubeera nga contract bw'eba eweddeko, gavumenti gye yasayininga n'ensi ezo, kyangu nnyo okubeera nga mu revisinga contract nemwongeza ssente. Kati embeera eyo ekyaliwo ey'okubeera nga abantu oba gavumenti ekyalemereddwa okwongera ssente, ffe nga bakadaama oba bakadaama bayinza kubeera nga bakola ki okubeera nga embeera eyo bagiggyawo? Omanye ekintu kiyinza okukulema oba omuntu n'omugamba akuyambe ku kintu ekyo ne kimulema, naye ng'ate gwe kennyini amusaba okumuyambako oba asaba obuyambi, ate naawe olina amagezi g'osobola okusala n'obeera ng'embeera eyo gy'olimu embi ogiggyawo. Kadaama ono gwe tulina leero ayagala kutubuulira engeri gy'alowoozaamu bakadaama gye bayinza okukola ne bava mu mbeera ey'okugamba nti tebongezebwa musaala. Ye alina amagezi nga ye agage g'agamba nti bw'ogakola bayinza okukwongeza omusaala nga tolindiridde na gavumenti kugamba nti nno ejja kusayininga contract empya n'ensi ezo. Kuba egamba tunaalinda ddi? Oba Kadaama agamba tunaalinda okutwongeza omusaala nga tuyise mu gavumenti paka ddi? Kati nga ffe bakadaama waliwo engeri gyesobola okubeera nga twekolamu omulimu, oba gwe kennyini ne weekolamu omulimu ne boosi wo ku mulimu wennyini w'oli n'obeera nga bakwongeza omusaala. Kati muwulirizeeko. Bakadaama bannange muli mutya? Mwebala emirimu. Kaakati nnyina kyeyagala tugabaneko ffe bakadaama. Emabegako nawulira muganda waffe omu ng'agamba nti bakoze contract oba bazizza contract obujja ez'okuleeta bakadaama, naye tebayogedde ku kya misaala. Kaakati nze mbadde nteesa mikwano, ekintu ky'emisaala ekyo eky'okwongeza emisaala oba eky'okusalawo nti Kadaama alina kufuna musaala gwe guti, ekintu ekyo tukyekolereko nga ffe bakadaama. Naye gwe we ndalowooza nti gavumenti yaffe eya Uganda egenda kuvaayo eteekewo omusaala omutuufu, muganda wange weerimba. Oba balemwa okuguteeka mu Uganda nti guno gwe musaala omuntu gw'alina otandikirako, ate baguteeke ku ffe abali e Bunaayira? Ekyo tekisoboka. Naye nze kyenteesa mikwano, bw'Abawarabu bo bw'olimu okusinziira bw'omaze okubategeera, gwe kennyini gwe oba osalawo ogambe nti bwe mmalako contract eno mukama wange alina kumpa ssente bwe ziti. Tozirinnyisa nnyo kisusse. Okugeza bw'oba ofuna emitwalo 80, gamba tteeka contract eddako agenda kumpa akakadde kamu okusinziira ku mirimu gwe gy'okola n'ennamba y'abantu b'olina mu nnyumba. Owulira? Kaakati okwo kw'oba osinziira. Naye ogambe nti tteeka, era gw'oba olyeteeka mu mutima gwo ogambe tteeka, bw'aba tazimpa muviira. Nkukakasa bw'onaakisalawo n'omalirira, Omuwarabu agenda kukwongeza ssente ezo. Okiwulira? Naye oluusi ekitulemesa tutya. N'ogamba bwe nnaamugamba nnyongeze ssente obanga ngoba obanga kitya, ebintu ebyo bwe bityo ne bitulemesa okweyogerako. N'olowooza waliyo agenda okuvaayo akwogerere oba kampani eyakuleeta. Muganda wange nedda vva mu kuloota. Situka okkaanye n'Omuwarabu wo. Si mu bubi. Mugambe mukama wange ngenda kumalako contract, naye njagala onnyongeze ku ssente kubanga zompa ntono nnyo. Omuwarabu ajja kukwongeza ssente kubanga akwetaaga. Era tasobola kuleeta mukozi mupya asasule omukozi omupya ku woofiisi ng'ate gwe wooli ng'oyagala okwongeramu akasente ako akatono ennyo. Oba oyinza ogamba nti agenda kunnyongeramu emitwalo 3 okusinziira. Okiwulira? Oba si kyo oveewo ogende gwe woosuubira nti banaakola ki? Banaakuwa ssente ezo. Kasita oba nga ddala omaze okufuna experience kubanga ematalinga ekuwa okusobola okwerwanako mu bulungi, okweyogerako ate nga oyina obuvumu.
n'olwekyo baganda bange ekyo kye tuba tukola. Abawarabu bajja tuwa ssente mukiwulira naye ebyo ebyokugamba gavumenti kampani ezabaleeta nedda mikwano ebyo mubiviireko ddala. Teriiyo muntu agenda kujja agambe muwarabu nti yongeza ki kadaama. N'abalala amawanga mangi gakyafuna ssente ntono nga naffe ze tufuna okusinziira kubanga tasobodde kweyogerako ng'abayindi. Abayindi batandika dde okukola obwakadaama. Osanga omuyindi ng'akoze emyaka 10 nga bamuwa akakadde kamu mu emitwalo 2 naye ng'ate gwe munnayuganda ogamba nedda nzawo at least bandibadde bampaka mu kitundu. N'olwekyo bintu byakwebeereramu kukozesa mutwe gwo gwe gukweyimiririra ebintu ne bikugondera era ne bakuwa ssente z'ogamba nti kaleekaleko mulekeraawo okwetuulako muveemu okutya muyige okwogera n'abawarabu. Okoze emyaka 4 oyizeemu ku luwarabu olusaamusaamu bw'olugatta n'oluzungu oggusa ensonga yo bulungi nnyo ate mu mirembe. Kale kyekyo baganda bange kyenjagadde okugabanako nammwe naye nga mbeebaza okukola. Tukole, teri agenda tukolerera ate wonna si byangu. Tova mu nnyumba y'omuwarabu olw'akasonga akatono ennyo. Gy'olaga nayo waliyo ebiriyo. Kaanya n'oyo gy'okoma okumutegeera naye okutegeera obulamu gye bukoma okugondera. Abawarabu balina omuze bw'omugamba nti nnyongeza ssente n'alaba ng'okiremeddeko ng'aleeta obuntuntu obukutiisatiisa osobole okkivaako. Okugeza akugamba sijja kuddamu kukugulira bintu byakozesa ojja byeguliranga. Mugambe tewali buzibu mukama wange nja kubyeguliranga kubanga bintu kyenyo bye batugulira. Tebatugulira ngatto buli mwezi. Abamu tubeerawo ng'osiibana mu bisiripasiripa okiwulira. Naye ebintu byabayogerako ddagala ly'amannyo pads, deodorants, vaseline bye bintu byabayogerako. Ebyo ebintu tebibatiisa, ebyo ebintu osobola obyegulira. Ate birwawo okuggwawo kubanga oba obikozesa bw'omu ng'era obikekkereza. Nze mbyegulira naye si kyekintu kye nnyinza n'okubeera awo ne ndowoozaako kuba mba sijjukira naddi lwe nakigula olw'ebbanga lye kimala. Owulira ogula eddagala ly'amannyo eddene n'olikozesa emyezi egiri mu 5-6 n'eddagala nga teriggwawo. Kati eryo nalyo ng'omuntu abala nti akugulidde nnyo. Ogula ekikebe kya vaseline ekinene n'okinsiigira ebbanga. Ogula pads ku saketi obunene nagwo n'ogukozesereza ebbanga. N'olwekyo obwo obuntu obutonotono tebukutiisa kumugamba nti nnyongeza omusaala. Kasita omalako contract, buli contract gy'omalako akwongeze kubanga abasinga tasobola kwongeza luvannyuma lwa mwaka batono nnyo. Naye bw'oba okyayagala okukola buli contract bweggwako omugamba nnyongeza ssente. Bano abantu bagenda ne batukozesa ne batukwata obwongo n'obwo obuntuntu obutali na munno ng'era ne bwaba akugulidde kantu era anoonyayo akasembayo okuba akalayisi kakugulira. So mwerwaneko mwe ng'abantu naye nkiddamu nti si mu bubi toyogera naye mu bubi. Gambe mukama wange ompa omusaala mutono. Munnange nange nnina ebizibu bingi. Nnyongeza ku musaala ajja kukwongeza bulungi nnyo. Ankubadde kibatwalira obudde ajja sooka abulira abooluganda bako n'ab'emikwano ekyalo kyonna akitegeeze. It's okay. Kasita ky'omugamba si kibi naawe omugamba ku lwa mbeerayo kwetereeza